Dokita ono atuwadde ekyawandiikibwa mu Isaaya 5:8 watuwadde Isaaya 5:8 nagamba nti the kind of fasting I want is this: remove the chains of oppression and the yoke of injustice, and let the oppressed go free. And verse 7 tells us share food etc to the hungry people. My question is, was this for Old Testament or it is applicable in the New Testament? Because I rarely see it. Thanks, Bishop. Ye akampulira Anet abeera Ntebe. Atukotingidde Isaaya 5:8 nti okusiiba kwenjagala kwe kuno. Mu verse 7 watugamba okugabana emmere n'abo abayala. Kati ekibuuzo kikigamba nti awo bwe tutuukawo mu lunyiriro lw'omusanvu kyali kyogerera mu ndagaano nkadde oba ne mu ndagaano empya kikola ekyokugabana emmere n'abayala? Kubanga ye agamba nti tatera kukiraba mu biseera bino. Kati agamba kyali kya mu ndagaano eri enkadde oba ne mu ndagaano empya bw'obanga osiibye oba okusiiba Mukama kwayogerako kulimu okugabana emmere n'oyo omuyala. Sebo neyanziza nnyo mu Luganda agamba kansaba abasumba bali batusomerewo mu Luganda tufune eddala direct translation y'Oluganda nga bwegamba. Lugamba olw'omukaaga Sebo nti kuno si kwe kusiiba kwe nalonda. Kibuuzo: okusumulula ebisiba eby'ekyejo, okufunduukulula emiguwa egy'ekikoligo, Sebo n'okuteera ddala abajoogebwa, era mumenye buli kikoligo. Era mumenye buli kikoligo. Olw'omusanvu si kugabira abayala emmere yo, n'oleeta abaavu abaagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olabanga ali obwereere n'omwambaza. Byonna bikyali bibuuzo Sebo. N'omwambaza n'oteekisa mubiri gwe. Olw'omunaana akulaga ebikivaamu singa okola ebyo ebiri waggulu. Kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya. Kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya, n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja, n'obutuukirivu bwo buli kukulembera, ekitiibwa kya Mukama kye kiri kusemba. Amiina. Ekigambo kusiiba tekyatandise juuzi luno, era tekyatandise mu nnaku za Mukama waffe Yesu ng'azaaliddwa ku nsi kuno, wabula kyemabegako eri okusiiba mu ndagaano enkadde. Abantu ab'enjawulo baasiiba, ennaku ze baasiiba tezaafaanagana, embeera ez'abasiibisa obulyawo nazo zaali za njawulo. Bye bakola nga basiibye bisobola okwawukana, naye nga bisonga ku kintu kimu ekisooka mu byonna: okwetowaza. Okwetowaza mu maaso ga Katonda. Ab'ennaku zino bakiyita kusala sipiidi. N'osala sipiidi kyekiruubirirwa, kyekimu ku bigendererwa. Okusala sipiidi mu ngeri ya bwetowaze, ne wabawo okwekkakkanya. Abadde aleekaana mu wiiki eyo, okuleekaana n'okukendeeza. Bw'oba obadde olina interaction nnyo n'abantu bangi, activity nnyingi, byokola bingi, nabyo osobola obisala. N'obeera obulyawo mu kifo kimu bwe kiba kisoboka, nga kati ensi si yeyogera gy'oli ennyo. Bwe kiba kisoboka oyinza n'ogyesalirako ddala, n'obeera mu kifo kimu kati ng'otuninze mu ggulu kuwulira bya Katonda. Ye Mukama agamba ki? Ensi ebadde egamba, schedule zange zibadde zigamba, abakozi bange nga bagamba, boosi wange ng'agamba, mukyala wange abadde agamba, abaana bagamba, Kibuyaga agamba, Kikuŋŋunta agamba, WhatsApp agamba, Facebook agamba, TikTok agamba, bonna no bagamba. Ewammwe
waawo ewiiki eno n'obizikiza kati kanjagale kanindirire ku mukama kampeyo omukama chance naye agambe ensi oba kisoboka n'ogidisconnectinga n'ogijjako bwe kiba kisoboka ne weeteeka mu kifo kimu infact gy'okoma okikola obulungi n'emigaso gyakyo gye gikoma okuba emingi ng'osirisizza bino ebisinga ebyensi ng'osirisizza byonna okkirize mukama ku luno yaba ayogera gwe wennyini ne weewummuzaamu wangi tobuuza mukama ate ng'eno bw'osalawo tobuuza mukama ate eno nga bw'otambula osirikamu oba bw'oyesirisa onyiga pause kali n'olindirira mukama n'olindirira mukama akukolemu omulimu yaba ayogera ekimu ku bitonde ebisinga okwolesa ekintu kino ndowooza kyekisaanyi kino ekisaanyi kino ekyokya ekisaanyi kino kyolesa nnyo obulamu obwo nga kikola kitambula nga kyokya na buli akiraba ng'akidduka buli muntu ng'akirowooza kiri dangerous ne bakyogerako ku kyalo kyonna eki kimanyiddwako kwokya naye nga wadde kikola ebyo byonna ate nakyo nga kiri mu ddenja kubanga nakyo enkoko wekisangira oba ekisolo kyonna kikiri nnyo omugere ebikinoonyo kirya nabyo bisobola kirya bwe kiba kisala luguudo nakyo emmotoka ekirinnya jjukira tisobola kwetaasa tekirina sipiidi eyo eyeetaasa kaga nakyo kiri vulnerable wadde nakyo kiri dangerous kati kituuka ekiseera ekisaanyi kino ne kikoowa obulamu obwo nekigamba kanyigemu ku pause njagala kukyuka nekikola kitya nkoyo okunjogerako tinze njokya abantu bonna ku kyalo nkoyo okwokya wadde mbookya naye nkoyo okunjogerako nekitambula nekifuna ewantu nekyerippa ku muti oba mu kimwanyi oba ku mutula oba ku kisenge nekinoonya mukama kitya nekisirika kigenda mu lusirika olusirika toluwulira bulijjo ndiwulira abantu tubulira nga bakoze olusirika nakyo kikola olusirika nekigamba wano mukama okuva wano ng'onkyusizza nkoyo okwokya nkoyo okubeera ekisaanyi ekisaanyi awo kiba kiri mu lusirika kiyingira olusirika ng'omulokole byalige nti nkoyo okubeera omulokole ate nga nnyo omwenge nkoyo okubeera omulokole ate nga nnyenda nkoyo abantu bonna okunjogerako tinze nkola bwenti ne bwendi kaŋŋende mu lusirika ekisaanyi nga kiyingira lusirika nga kinoonya mukama nga kisirikira we kisirikidde si bwe abalooja bakiyitako bayinza n'okulooza ndooza kyafa wekibeerera mu lusirika oyinza okugamba kyafa ekisooka okutokako ge magimbi go ne gasooka gagwa ettale embala yentunula yakyo neekyuka nga kiri mu kifo kimu nga kiri mu kifo kimu ogenda okuddayo kitunulako nga kifuuse ekintu ekirala kyemwakazako erya pyupa amma byetwasoma si bwe basomesa ebyo nga kifuuse ekintu awo ekirala amagimbi nga tokyagalabako nakyo kyennyini nga tokiraba oyinza okugamba n'okufa kyafudde bw'otunulako naye nga kiri eri munda mu bulamu bwakwetowaza kigamba kimu mukama siva wano nga sikyuse seba kigenda okuva oluvannyuma lw'akabanga ekyali ekisaanyi nga kifuuse ekiwojjolo entambula ng'ekyuse ekibale kitambulira ku ttaka nga n'emmotoka esobola kirinnya kibuuka kati mu bbanga kidda waggulu ssebo nga kidda waggulu entambula efuuka ya waggulu nga ya nnyonyi ekikyalinnya booda kidda waggulu ekiri waggulu tekibulira nsalo kyaddemba okusiiba nga kiri malabba nekisiiba ku saidi ya Kenya ekawungezi nekisula mu Uganda ne visa tekigyetaaga tekirina akyokya tekirina akiwalana nakyo tekirina gwe kyokya buli muntu akiraba akyagala kala zaakyo zinyuma abantu zibateeka ne mu bitengi buli walera be yagiganya ekiwojjolo naye ekyo kyolaba ng'ekiwojjolo kyaliko ekisaanyi ekyo kyolaba ng'ekiwojjolo ekiri peaceful and friendly at one time it was very dangerous nga buli akiraba akidduka akati obwe bulamu bw'omulokole era ne bwe tuba tulokoka ekyo kye tukolera ddala kibayita transformation eteekwa okubaako bwetyo ng'olokose bateekwa okwogerako nti oyo gwolaba ye yali Sawulo oyo gwolaba yatta abantu oyo naye kati wetwogerera ye Pawulo awandiika n'amabaluwa kati kino ekyokusiiba kiba birungo kuba kuzza bujja kiri kye twakola luli mu kukyuka wali
ene bali revival oba wekola mu revival nuga ne wa nga ninga akendeera nga ninga dirira kanzireyo wali mukafokali kweza bujja kanzireyo mukafokali nzi wa mukama waliwe bitagenda bulungi mukama njagala levo ndala mukama ntwala ku levo ndala mukama nkyusa mukama aliwo kyenkoye ngabona ba Yakobo bwe yeyawulira mukama ekireekyo nasula nasomokera ku musomoko gwe Yaboki ng'anoonya enkyukakyuka yagenda okuva eyo nga yali Yakobo bamukyusiza n'amanya nga kati ye Isirayiri naye nga Yakobo kitegeeza ki ani atakimanyi kitegeeza Conman oba omubbi naye oyo yali Conman kati ate yamana n'afuuka Isirayiri erinnya okwazimbibwa eggwanga ddambe lya Katonda n'olwekyo okusiba idiya kulimu ekigendererwamu engeri gy'okikolamu esobola okwawukanamu neyange ekifo wewogenze waddemba okwawukana newange wotudde engoye zoyambadde ziyinza okwawukana mu bayibuli mu Isirayiri abantu ab'enjawulo abamu bakabaka bagananga n'okwesiga ebizikwa kabaka mulamba n'ayambalamu ebyambalo bye bwa kabaka amajowoowe n'ayambala ebibukutu enviiri nazisansamaza nagano zisanirira mu by'okwesiga ebizigo ne yeesiga evvu ali mu kunoonya mukama eri mu ndagaano enkadde byonna babikolanga as a symbol of humility, as a symbol that I have humbled myself, I have denied myself everything good. Buli kirungi nkyega era bavanga ku bitanda byabwe nasula wansi kwetowaza mmere n'agireka n'agaano girya eddoboozi n'alikakkanya engato n'azigyamu n'ayambala mikalabanda kwetowaza ekikolwa ekirimu kwetowaza okuleka emmere kikolwa kya kwetowaza kubanga ate emmere yo it is key ng'oggyeko bino ebirala byonna biyinza okwawukana naye kyekyemmere ndooza ate kijjayo nnyo ekigambo kibayita kusiiba kubanga emmere kyekintu kyetwetaaga on a daily basis. Okay, n'olwekyo bw'ogidinayinga omubiri gwo gwennyini nagwo gutandika okubanja n'ogugamba vaawo sijja gikuwaayo ate ffenna tumanyi nti emmere bw'omala ogisala ku mubiri n'omubiri gukendeeza ebikola byagwo n'activities obadde okola zikendeera abadde adduka emisinde toddamu gidduka ani gw'onoovumanga n'enjala ekuluma nene baba kutenda obwenzi njagala ombuulira engeri gy'otandika okwegomba gw'onooyendako ng'enjala ekucapa okikola otya kwegamba okusiba kuno kukwata attention yo n'okkakkana n'ofocus nga Katonda ate olwokuba kubanga enjala eno eba efuuse omuwendo gw'osasula kati omuwendo guno olekeraawo obutaagala kuguyiwamu ttaka toyagala kukolayo kintu kirabika nga kyonoona saddaaka eno gy'owaddeyo otandika okwegendereza kuba kati osasudde omuwendo naye amakulu amalala agali omwo ag'ebuziba nagoogerako naluli okusiiba kyekikolwa ng'oggyeko kuba nti kitowaza omubiri ne gukakkana n'amaanyi gaagwo ate kiwa okusiiba kuwa omukisa kiwa opportunity omwoyo okuraisinga ne gutekinga over ate bwe over nga gugeze nagwo nga gufunye embavu gugeze kuba kati oguwadde emmere y'omwoyo kubanga omwoyo ebyo gwo bye gulya kusaba gulya kusiiba kigambo kya Katonda kati olwokuba gwate ogugabirira ate nga guno omubiri toguwa kati omwoyo gutekinga advantage ne gutekinga over kati bwe gutekinga over gutandika okudirectinga ku byokkola nga katudde eno katuyite wano kati gutandika okutekinga lead so nga ate ebbanga lyomala nga mubiri gwowa omwoyo ng'ogumme omubiri gwe guba mu lead gwe gugamba tudde era ate gwe guyina ebintu byagwo bye gwagala baagala tiyabyogerako 5:19 ebikolwa by'omubiri bya lwatu guyina gwo bye gwagala bw'oguteeka mu lead gukuvuga gukuzza mu baagala tiya 5:19 gwagala okwenda okubba okuyomba okusamira obutamiivu ebiki bye gwagala buli n'oguwa liidi n'ogamba gwoli ku stage ng'ovuga gwagala ebyo omwoyo bw'oguteeka mu liidi gugenda mu bibala bya mwoyo bikola by'omwoyo kusanyuka okwagala emirembe okwetowaza okutya Mukama ndowooza olaba enjawulo weeri ababiri bano bayibuli boogerako nti batambula nga boolekanye ababiri bano bawulira ab'omukwano bano ababiri babeera wamu mubiri n'emwoyo babeera mu kifo kimu babeera wamu okubeera wano ku nsi ng'onobeera wano ku nsi ababiri bano balina okubanga bali bwe bati naye bayibuli egandi batambula nga boolekanye kubanga interest zaabwe za njawulo bye baagala bya njawulo omu byayagala bw'obiwa attention bikutwaza ne mugeena omulala byayagala mwoyo bw'obiwa attention ne mugulu oba otuusa okugenda era ne Katonda oba otuusa omusanyusa Bagalatiya 5:17 ani amulabya tusomere Bagalatiya 5:17 okutandikira ku 16 tinaye njogera timutambulirenga mu mwoyo kale
temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri kubanga omubiri gutambula gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Owulira empaka eziryawo naye nga bali babiri batambulira ku loggerheads, batambula ku mpaka. Sijja kikola ojja kikola, sijja kikola ojja kikola, naye nga bali babiri. Sijja kikola gambye ojja kikola. Nze lumu naliko ne mukwano gwange buli lwenkirowoozo ekyo nkigeraageranya mu myaka mingiko egiyiseeyo nga mu gy'ekinaana nga ba Idi Amin bakamuggyako. Nalina mukwano gwange bamuyitanga Kakiza. Kakiza ng'avuga eggaali, yali musajja Munyarwanda, twabeeranga naye Kabwami, yajjanga mu Pakasi naye n'afuuka mukwano gwange nnyo bwe tuvuga eggaali okuva e Kabwami okujja e Masaka. Eggaali ze zaaliwo kubanga lwali lutalo nga tewali mmotoka n'emu. Kakiza ng'avuga eggaali. Ne Kakiza alina ekizibu nga mukwano gwange nnyo naye ng'alina ekizibu kimu. Twabanga tuyite mu makubo g'omukyalo, Kakiza ng'anyumirwa okutomera abantu. Ng'ali ku ggaali atomera bantu. Akuba ejjembe bw'oti n'ogwa mu lusuku. Nga kimunyumi n'olemera mu kkubo. Ng'olemera mu kkubo. Kakiza agiranga bw'ati Katonda akuba ejjembe n'ogweri mu mwanyi. Awo ye n'aseka ne tweyongerayo. Nga gwoli mabega ku kaliya. Ku kaliya nenga kinyiiza. Nenga kinyiiza nenga sina kyakulinga. Kakiza lwaki okuba abantu gwe abaveeko nja basomesa. Nja balaga deka asamale nja mulaga. Kagandi naye sina bwe mwawukanako mukwano gwange avuga bulungi eggaali naye alina byakola byesaagala. Tutambula tuyomba. Kakiza lekera okutomera abantu. Gwe kindekere. Kakiza lekera eggaali sigivuge sigimanyi. Simanyi okiwulidde. Kakiza yavuga naye alina okuba alina okutomera abantu. Kakati ye mwami mubiri ng'ali n'emwoyo batambula bayomba. Kubanga onoomu byakola mwami mubiri bitwaza mwami mwoyo mugeyeena yagenda obbyanukulira nga tutuuse wali ku ntebe ey'omusango. Byonna mubiri byakoze wano. Mwami mwoyo yagenda okuba responsible okwanukulira obwenzi bwonna obwaliwo naye ng'ani yayenda? Mubiri ye yayenda. Ani yalaba akabina n'akeegomba? Mubiri ono. Ani yakalaba? Mubiri ye yakalaba. Ani yabba ssente? Ani yali enguzi? Ani yavuma abantu? Mubiri. Naye ani yagenda obbyanukulira? Mwoyo. Kati ate baliwo mbapatana okubeera wano ku nsi omu tabeerawo nga munne taliiwo. Talina bwamwakwanako kubanga mu mwoyo abeera mu mubiri. Ne mubiri tabeerawo watali mubiri. Ne mwoyo wano ku nsi tabeerawo watali mubiri. Ne mubiri tabaawo nga mwoyo agenze. Balina kubeera abakabani ku ndongo. Naye bye baagala bya njawulo bikontana. Omu alina okukakasa nga yali mu liidi nga yafuga munne. Oli kyagambye ti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kyagamba mutambulenga mwoyo yakulembedde nga yali ku steeringi yavuga. Olwo lwe mutaatuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Kubanga ababiri abo batambula nga bayolekanye, batambula bawakana. Buli omu alina kyayagala. Kati mwoyo yalina okuvuga. Mwoyo ino muwa chance n'atula ku steeringi. Mwoyo n'agamba mubiri ntula mu mutebe ye mabega. Ku kaliya eriko wali. Bawolete fujjo tula mabega nze nnyina okuvuga. Kubanga ogenda kundeetera ebizibu buli kyokola bagenda kivunaana nze. Olwo omanya nti ensi ogenda giyitamu ng'owangudde. Kati okusiiba kuno kwe kumu ku bukodyo obukozesebwa okuwa mwoyo opportunity okutekinga over. N'awamba n'agamba ondabye kati nze nkuli ku ngulu. Kati nze nkuwambye nze nkuvuga. Ate era obutasiiba n'okufuntula emmere kuva ku Monday paka ku Sunday. Era kyekiwa mubiri opportunity okutekinga over kubanga afuuka w'amaanyi ate nga mwoyo ayongedde okunafuwa. Namugamba kankuvuge kati ku bombiriri asinga amaanyi yafuga munne naye buli omu kyakola kiyimpakitinga ku munne era buli omu kyakola kiyina kye kireetera munne obuzibu. Kandoze nti nkyanukudde naye ng'obuli awo okulifalinga ku bino bye twasomyewo naleme gamba twabirese ebbali kati onagamba nti okusiiba kwabangamu n'ebirungo bino wammanga byenjagala nabyo tulowoozeeko bw'oba osobola obikola nabyo bikole. Bw'oba tobikoze n'osiiba busiibi si musango naye bino birungo byosobola okwongera mu kusiiba kwo ne kwongera okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Agambye atya kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula ebisiba ebyekyejo. Ekyo kikulu nnyo. Sumulula ebifundikwa. Tobeera na biruyi mu mutima gwo. Tobeera na boga nti oba kalifa ddi nkawone naye oba emmotoka ekakuba ddi. Omuntu oyo kye yankola lumu ajja kiraba. Kwe kufunduukulula. Ebyo bifunduukulule basonyiwe naawe weenenye kyekigulawo okusiiba kitandikireko. Bw'oba tekikoze ekyo kyolimu tebakita kisiibo bagiyita shawumu. Shawumu si kyo kisiiba ate?
sikyo sibo mpulira Swabumunga ate kusiiba kasito okitegedde okiwulidde bwoba tosonyiye bantu ebeefuusa sawumu kuno kusigwe kusiiba kwe nalonda okusumula ebisiba ebyekyejo okufundukulira emiguwa egy'ekikoligo gyegiteejo dokita byonna bizingira mu kutereeza bulamu bwo kwenenya kusonyiwa okiwulidde kukola confessions tobeera na biruyi tobeera na byosirikidde mukyala omubulire ebizibu ebikuliko byobadde okweka byobadde okukuta nabyo kyebagamba weeteme spare weeyuze beera ng'endabirwamu kyebayita okusiba okukkirizibwa weeteeketeeke bulungi obeere ng'endabirwamu nga bakulabamu ne batunula emitala kwe kusiba okusobola okukkirizibwa mu maaso ga Katonda agambye nti okufundikula emiguwa gy'ekyejo n'oteera ddala abajoogebwa bate kati mu ndagaano enkadde abantu babeeranga n'abasibe babeera n'abaddu be baawamba abajoogebwa bootaddeawo bakidinapusi be wakidinapinga be wagira kibootuntuza aboolabanga batagwanira kubeera na bulamu boolabanga batalina human rights abo abajoogebwa bate bolowooza nti balinako obuyinza gwebadde obatuntuza bate okuteera ddala abajoogebwa era mumenye ddala buli kikoligo kyabeeranga mu bulago abantu nga balina ebikoligo wamugulanga omuddu omuddu w'ekikoligo kyekyalaganga nti wamugula wuwo wamuliizinga abeera muddu akola tasasulwa musaala kuva ku makya paka kawungeezi kubanga wamusasula eryo yayamukuleetera kino nga dokita kibatera okuteeka mu mbwa ekikoligo bwekityo bwe kyali kyakula bwe kityo naye ke kabonero akamaakinganga nti oyo muddu ono wa ddembe kati wabanga oyita mu luguudo bamanyanga nti oli muddu omuddu obeera property wa muntu obeera property eyo yayakugula lesser than a human being kubanga human being abeera ne human rights omuddu taba na human rights toyina gyoloopa mukama wo ne bwakubori ne bwakutema akagere n'akajjako ewiiki eno toyinza genda ku polisi n'ogamba mbadde nze kuloopa mukama wange yantemyako akagere bakubuuza gwe ngaani oli property yo oli kyayagala kyakkola yesebo kyebayitanga omuddu era kyekitegeeza omuddu slave budunga bubi omuddu tabanga bulaba employee omuddu mu luzungu bamuyita slave abeera wansi nnyo taba na human rights mukama aba yamugula ng'alina n'empapula ezamugula mukama we kyayagala kyakukola era toba nakuteesa toteesa omuddu mukama we yakuttanga nga tolina woloopa amanga kati agakyalimu obuddu ye bukyali ndowooza bulimu Middle East gye buli kyobula abantu baffe abava eno bakyafoolinga ba victims mu ebyo bano abava wano okugenda okukuba ekyeyo abagenda okukola yosiŋŋaana omuwarabu ng'akyalina mentalite y'obuddu kati ye ne bwakkuba tolina gyoloopa yajjayo mpapula nagamba namugula namuliizinga bamanyi obbagula batyo ate gwe olabyeko nga poliisi ebiyingiramu ey'ebuwarabu nti wamukubye n'omutta gwe olabyeko nga poliisi erina gwevunaana baakula nakyo bo bakiruddemu nnyo amawanga amala nago gaakolanga obuddu Amerika yabukola nnyo ne bumalamu emyaka mingi bayoola wano abantu baffe bangi nnyo mu East Africa ne mu West Africa bewola aba black American nabo baali babayina baatuga ekiseera ne beerwanako obuddu ne buvaawo kaakati naye bw'ogenda okugeraageranya obuddu obwali mu Arab countries mwezo Middle East n'obwali mu America obumu mu America tubuvumirira nti bwali bubi naye nze bwe mba mbugeraageranya obumu bulabika wadde yaddeko obwene mu West bwali wadde lwaki ngamba nti wadde abantu bano bombi baatwala abaddu abawarabu bayoola nga n'abaddu bangi ne babatwala ewa bebasooka n'Abamerika baatwala olwali bw'ogenda mu America nfunye omukisa n'ŋŋendayokko ojja kusangayo ba remnants abaava mu baddu ojja kusangayo race eyava mu baddu gyebali era bewe tuyita ba black American babayo leno yonna mu nsi z'Abajamaika nawanawa naye ojja basangayo nga bafuuka n'Abamerika gyebali nawano bulijjo batukyalira ne tuyita ba black American kyotagenda kulaba mu Middle East ebuwarabu so nga ate be basooka okutwala abawarabu abaddugavu baliwa nteri anti babatulaga abaabwe be batwala baliwa omanyi lwaki tobalaba nedda baali babi nnyo nti okutuusaayo omuwarabu ng'amaze okugula ekyasookerwangako mu wiiki eddako kwabanga kukulaawa nyamu empale
jamu empale nyina okusalako akantu ako oyinza otumanyira wano nozaala mu mwana wange ate ogenda emirimu egimu ku mirimu gyogenda okola ogenda kunazanga mukazi wange omubiri kati saagala ate omwemankuulireko ng'akulaawa ng'akantu akajjamu kati ng'amukulekera omunaaze nga bw'oyagala naye okoma kukulaba noofa otyo yes era bo tebasobola kusurvivinga abaabavaamu tetubalabako kuba bonna nga bwe baabatwalayo bwe baafa baabalaawa resi neggwawo nagono gwaka tewali dokita kati bwogerageranya nabali baliwa bali wadde nange baali ntutte eri bali kututemu Amerika okutwala eri singa tokyaliwo tovaamu yadde akaana kakati onagambye nti mumenyere eddala ekikoligo kyabwe kati waliwo omulembe gwo byakkirizibwanga nga biri ofiiso ng'era society ebikkiriza era byalina ne some kind of approval ne mu bayibuli abaddu n'abeddembe boogerwako naye ne katonda yatuka ekiseera n'abidibya ne society nezibidibya okiwulidde kati nga nkivaako ekyo agamba nti sikugabira bayala mmereyo agamba gwayagala okusiiba bakusuubira okukomplayi nga bakusuubira okukola bino byonna byonna olagire eddala nti wamma ddala oli mu kusiiba n'abayala nobagabira ki emmereyo kubanga okusiiba si mukolo gwa kufissa mmere si strategy era si kakodyo mu ofisi z'emmere noga ndi wiiki eno engeri gye waliwo okusiiba ababadde bagenda okulya kilo 7 ez'omuceere tutuuse okulya 3 mukama akikoze nedda ssebo okusiiba okutuufu olwokubanga mulimu elementi y'okwerumya muteekwa n'okubaamu elementi ey'emmere yokkakasa nti egenze naye si gwe ogiridde bwe kiba kisoboka yitayo omuntu ogimuwe agirye gyewaliridde bw'oba okola mwakedi nga nakati ondaba nga wasiibye okusiba okutuufu kuli nti yitaawo omuwala atunda emmere ogambe mukwano gwoyo ali awo nti wamaze dda okulya sinnalya oyo muwe emmere gy'ayagala gw'obeere ng'ogiguza oli ng'agiridde kwega mmere togifissizza togikekkerezza naye ate nga tegenze mu lubuto lwo bw'oba oli waka baako gwoyita neighbor omuwe kilo z'omuceere 2 agende obeere nga tozifissizza kugamba in other words you should not take advantage over fasting nogamba engeri gyensiiba kati nfissizza n'essente zange n'emmere ngifissizza aga sikugabira bayala mmereyo n'oleeta abaavu abaagobebwa mu nnyumba yo bingi tesobola bimalayo kuba tetwazze kusomesa kusiiba kokka tulina ebirala byokwogerako agamba bw'olaba ngaali obwereere n'omwambaza kigamba kikolwa ekirimu okukola ebintu ebiri generous ebiri kind n'okola ebintu ebyekyetowaze ebigonvu okwagaliza abalala okusonyiwa okukola obulungi kola obulungi bungi olyoka ogatteko okulumwa enjala kibiri obikola ennyo ogatteko kola ebikolwa ebirungi nga biwerako ogatteko ekyokwerumya enjala ennaku zino bagakubawo nyaawo bali bategedde kale dokita bane tukubenga